banyonoka banyo tujaka banyo pakalo kana nagendo okuziika Kato Lubwama nde sigenda Kato Lubwama yazikako ewaffe. You tell me ewaffe mbadde nfiirwa abaana have you ever seen Kato Lubwama in my home okuziika bbanja omusajja gwe wawaanye akulumye ennyo kyomwagala abadde akola bulungi omurespecting ewaffe yali aziise eyo buzaale ki bwoti bwobuuza ewaffe yali aziise eyo nsasula bbanja ki yali ampadde ku mabuko nabaga nti supermarket ziganye okugyawo amaduuka tezigaba mabuko Kato Lubwama yali ampadde ku mabuko soto I express as a human being into field, but you don't expect to see me there. Never when you do is a countable. You will not go. I tell watch a warfare jayo, Narwana, and Emberek Subiarinia Kawafe. Wakua. About told Waganti Wakua. Yes. Openly. And you say it openly. Togenda Chiche into Alayu. A warfare yazeo. Buzari. Kasingo sanga yaba Buganda de Bakubirayo. Buzaale ki gwokimayo ki Kato Lubwama yali azeeke wange nanziikirako yali ankubidde ku simu nga nfiiriddwa togenda genda sigenda gendayo basi mirundi amabugo nga waki yali agampadde kati mpanze ngatwala ate nga waani gwe simanyi nze ngatwala Kato Lubwama gwe mbadde manyi yafudde kati nga waani kaaga ge yagampadde nze siri mususi wa menvu I express solidarity with you tufiiriddwa omusajja ow'amaanyi tufiiriddwa ki naye mu by'okuziika simuyinaako connection tetuyina bwe tukwataganira eyajjeewo gy'ogenda gw'otaalaba simulaba era nabagamba nti ffe bw'olwala oteekangawo ekitabo ky'abagenyi kasita owona ekitabo ky'abagenyi n'okijjamu n'osanga nga gwe ono teyajja toddamu kwogera naye. That's why we have ekitabo ky'abagenyi at the hospital. By the way, abantu babuuza ku mikutu watusuubiza okutulaga abatayikuli mu wiikisi 2 miso yasuubiza I have them but the police intervened. Abasaidi bangamba give us time but if I want to produce them doesn't take me 2 days. Abatayikuli? Yes. Miso. You know what miso means? If I want. Miso. Let the family contact me. Family hiring miso officially. But you had told us in weeks. The police. No, the police came in and they told me they will do it. Come and help us, no. And I sat with senior police officers, Nimbarika. But for me, I know these families will emerge. Abatayishuli, they will be known in the future. We know them. Like those who wanted to kill Katumba Wamala, I know them. Those who killed the Apiriga, I know them. Those who tried to kill Nachoga, I know them. But now most of these recordings are with Muhoozi. You have given the recordings to Muhoozi? Yes. For what purpose? He's the next president who will investigate them further. The people who are fighting him are the people who have been perpetrating crime.